Popin Media. Akalulu kano kafu. Batuleta kuyali mwivi. Ayanda kutwiba. Kitwama naku ni yalaga. Batuleka mmazi gakata tufwe la polesa ifwe. Akalulu mukulonda. We balonda tibalomesa. Basi mbalayini twasimbe mirundi ne mirundi. Badewe bavwera abayaga. Baibagole. Bene abebala. Ifwe nga tubalo batubala. Chairman ko babawere mu damu ikiriza. Aliga. Chief. Tufuirawo. Ezira. Yes, afuge banabe. Afuge banabe. Ifebe. Sijirabanga konze nalonda kuva ku Kabaka nali muto. Naye kuva kwa Amini abo bonna naliko. Naye kana akalulu sikalabangako. Kubanga twabeerawo ne tusimba layini tebaatubala ne badduka ne bagenda n'obululu babuwa omulala ne tubafa abakadde sekulaba nadduka n'engenda wansi eri gye baddukira nadduka naye tetukalabangako naye tusaba batuyambe abakulu batuyambe tulonde Chairman waffe abo tumwagalako nnyo ffe abakadde atuyamba ku kyalo kyaffe kino kisaaba. Chairman ono eyerimbise nti yawangude ffe tuti mwami Busurwa tutuja kukkiriza kutufuga ffe ng'abeekyalo olw'ensonga kubanga n'akakiiko ffe tutukamanyi tumanyi Chairman waffe omukadde abadde atutwala kubanga essaawa y'okulonda bwe twayimirira mu layini tutwabalibwa twalaba abantu kujja eri mu mmotoka ne bakwata omusajja omuvubuka eyali aza okutulondesa ne bamuteeka mu mmotoka ne bamubuzaawo nibatandika okwerangirira nti ffe tuwangudde kati ffe ng'abeekyalo tutuli bamatuvu nga muze nga nze ng'omuntu tutujja kufugibwa omuntu gwe tutaalonda kubanga n'akakiiko ke tutukamanyi tutumanyi vice tutumanyi Chairman we tutumanyi defense we tetumukkiriza kuba twagala mazima na bwenkanya okitegeera omuntu bagamba gwasinga okwetaaga ng'afuga kyekikirizibwa mu mateeka okitegeera naye engeri gye yasika abayaaye be ne bajja n'abateekanga ne kulayini ng'abantu bagamba nti bakyala balina okubeera mu regisita be balina okulonda ye n'awoza nti aleese bantu be bakole ki tulaba poliisi ejja egenda olw'okuba alina bakoddomi be tetujja kukkiriza twagala bwenkanya tetugenda kumukkiriza singa yabadde ayiseemu mu bulambalamba bwe twandikkiriza naye tetujja kukkiriza kuba tetwabaliddwa ate singa yabadde ne layini eyeemala twandigenze nakyo naye teyabadde na layini emala singa yabadde ayiseemu twabadde tukkiriziganya naye teyayiseemu okuyitamu kwe kwabadde kwa kikumpanya omusajja oyo kituufu twabadde nze nabadde mmanyi agenda kujja kuyozaayoza Chairman abaddeko okulya akalulu naye twagenze olaba nga bano abawagizi be bamusitula nga bamwozaayoza nga bo nti weebale kuwangula kalulu ne twebuuza akalulu kalangiddwa ddi ekituufu tetugenda kukkiriza mwami Busurwa kutufuga kubanga teyalondeddwa bazze okulonda netusimba bulungi layini omwami Kiweewa Kipapula ne Kato ne bajja ne bakyankalanya akalulu kaffe mukakyankalanya ne bajja basulawo abalisa ne bamutwala tetugenda mukkiriza era kyekiwandiiko kyetuwadde ebyama okulonda kimugoba tumugoba ku kyalo tetujja mugoba ng'omutuuze naye tumugoba ku bwerosi twagala mazima na bwenkanya teyawangudde kalulu kuba tebaatubaze oyinza kubala layini eriko bantu 5 nereka eriko abantu 100 n'ogamba eyabataano ewangudde. Bwe tutuuka wano twasooka ne tulonda ogwasooka ne tusinga omwami oyo eyali atwesimbyeko ffe abaabu ne bagamba nti ffe tetukola ki tetuwangudde ne tuddamu ogwokubiri era ne tubawangula. Bwe twaddamu ogwokusatu layini yaffe zaali 2 tebaatubala eri abo yali evudde wali paka awo nga ya kitundu awo yaliko abantu nga 40 bo ne beerangirira tugenda okusigala ku layini tulaba abantu bagenda tulaba abantu kiki nti ng'abantu bagenda nti akalulu bwe bakawangudde ffe twasigalawo era nze nali ku mugongo gwabu tubale twagala era nga tusaba mu buwombeefu batuyambe bambi akalulu tukaddemu. Twali kunyiriri nga tusimbye
bakuuma ddembe ne bajja kutereeza embeera naye balabanga ebintu binaatera okutuuka ku nkomero ate ne bavaawo. Ne tubabuuza ate mugenda nga mmwe mukuuma emirembe nti ffe tugenda kudda mwefuge. Abantu ne batabukatabuka layini ya munnaffe omu eyali avuganya ne munnaffe Abu gwe tukkiririzaamu yajja n'abantu loole nga zeetisa abantu ne bayingira mu layini awo okulonda ne kufa. Era ffe ekisaaba tetwalonda. Kale tusaba akakiiko akakulira ebyokulonda naffe tubeere mu abo tuddemu tulonde. Tetulina kyamaani mutuufu kuba tebaalangirira. Amannya gange mpitibwa Pokolo Zaidi nga ndi mutuuze w'Ekisaaba. Naye kibi nnyo era kitalo nnyo kuba ffe tuli b'NRM. Naye akavuyo akalimu NRM kayitirivu. Kubanga mu butuufu twali nga tusimbye tuli ku layini. Twali tetunnaba layini na kubalibwako eyabuwadde omuntu omu ng'abantu abatono bagamba nti bamaze okulonda bagenda. Kiweewa Kipapula yajja n'abantu bawala bakiyaga, abaana bakiyaga n'abalala ne Chairman 5 naye yakola nnyo okuleeta baganda be okulabika nga kato okulabika nga batabulatabula okulonda kw'Ekisaaba. Amanya n'eddoboozi nze Mabonga Moses nze omu ku abo abasatu abaali beesimbyewo kyalo kino Kisaaba ku bukulembeze bwa LC1. Mu butuufu nze saabalibwa mu budde obwo olw'akajjagalalo ak'abantu obungi akaaliwo era saamanya nafuna bameka. Olw'akavuyo k'abantu waliwo akajjagalalo nga kangi nga n'obukumi titwalina, so nfuna obutakkaanya mu kintu ekyo. Kale sikkaanya nakyo olw'ensonga nti nange saamanya osanga nange nafuna abantu nga bangi. Olw'abatamanya ngamba okutukakaatikako abakulembeze mwe bwe mutayagala. Ekyamazima mwakola obuvunaanyizibwa bwammwe ng'ekyalo ne mujja wano ne munnonda. Mwannonda emirundi 3 nga ab'akakiiko k'ebyokulonda bagezaako okwekobaana n'abo abapoliisi okuvuluga akalulu kaffe. Oluvannyuma keetabwamu mukoddemi w'omu ku abo gwe twesimbyeyo nawo bamuyita Kiweewa Kipapula ne kwegattibwako ne Kato muganda wa Chairman wa 5 gwe bayita Muwonge. Ekyamazima baakola kinene nnyo okutabulatabula akalulu kaffe. Mwannonda layini ne zibeera 2 naye ffe okwemulugunya kwaffe kwe tulina era kwe tututte eri abo akakiiko k'ebyokulonda kwe tuwaddeko kopi RDC DISO n'essaawa zino mundabira nva Kampala. Nva kutwalayo ebiwandiiko byaffe okwemulugunya kwaffe eri Simon Byabakama okumutegeeza nti nti ewaffe okulonda kwali mu vulugu era ne musaba mu buwandiiko nti twagala okulonda kuno kukole ki. Awulidde nti akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde ebyalo 100 ebyo ebyali mu vulugu ng'ono ali wano, era bawadde essuubi nti ennaku z'omwezi lumu mwe mwasinze okuwulira amawulire ago nti bateeseteese okuddamu okukola ki. Kati saagala babatiisetiise. Tujja kuteekawo embeera yonna nga tuwaanirira obuwanguzi bwaffe. Tetugenda kutuula, tetugenda kusirisa okutuusa nga akakiiko k'ebyokulonda akuteereddeo embeera eteekawo okudda okulonda okw'Ekisaaba kuddibwemu. Eky'omukisa omulungi amannya nze Kiweewa Richard Kipapula afuuse ensonga mu kalulu k'Ekisaaba. Okusookera ddala eky'omukisa omulungi nze ebyobufuzi mbiwangaddemu emyaka egiwerako, kumpi byenkuliddemu mbimanyi nti ebiseera ebisinga obungi omuntu yenna mu byobufuzi awanguddwa oba agudde atera kuba nga nkoko, nti enkoko bw'ogisalako obulago
bwe batennaffe esooka n'epaapaala. Embeera yonna eri ekisaaba yakwekwasa na kuwaayiriza. Nze nalondebwa mu Kayunga Central. Akalulu akange bwe kamala okuggwa nakubibwa essimu okuva ewa mukoddomi wange chiifu eyawangula akalulu k'ekisaaba. Chiifu aba kitange, muzeeyi chiifu aba taata wange. Muzeeyi chiifu yakubira nze omwana we nampita naŋŋamba mwana wange jangu ekisaaba, bagezaako okunziba n'okunfutyanka. Naye mu by'obufuzi ne bw'oba oli Kampala tekikugaana kubaako na muntu gw'owagira Mbaale, ne bw'oba oli Jjinja tekikugaana kuwagira muntu ali ggulu. Nze nali mu Sentulo naye ate awagira mukadde wange ekisaaba. Ate era ssemateeka wa Uganda teri kawaayiro kaŋŋamba nti sijja kuva mu Sentulo kugenda Namagabi kulaba byakulonda byayo nga bwe bitambula kasitamba nga sibyetabyemu. Era kye nakola nasituka ng'omuntu ne ŋŋenda ndabe ensonga mukoddomi wange oba taata wange zaŋŋamba. Ne ntuuka wali kitange n'antegeeza nti mukulu abo ne banne bagezaako kumufutyanka. Era njagala okwebaza Uganda Police nti we natuukira nayo yaliwo n'eteeka embeera mu nteeko. Bwe gizza mu nteeko akalulu ne kagenda mu maaso ne kakubwa. Muzeeyi chiifu ne bamusimbako n'awangula akalulu ke. Ne bano abakaayana oluvannyuma lw'okulaba nga layini yaabwe tewera ne baagala okuyiwa akalulu. Ne bagenda okwagala okukayiwa nga kumpi layini zonna zimaze okukola ki? Zimaze okubalibwa. Era we njagala okubuuliza abatuuze b'ekisaaba nti natuuka baakayiwa akalulu emirundi 3. Era bwe nabeerawo ne bakayiwa n'ogwokuna. Emirundi 3 gye basooka okuyiwa akalulu nga sinnaba kutuuka nze nakayiwa. Ate era bandibadde n'okunneebaza banneebaza abatuuze b'ekisaaba nga bampa n'ekirabo kubanga okutuuka kwange kwe kwasobozesa akalulu okuba nga kaalondebwa oluvannyuma ne kaggwa bulungi nnyo. Ebitundu ebirala byonna bizze bibaamu okulwana n'okuyiwa omusaayi. Bwe nava ekisaaba ng'embeera yasobola okubeera mu nteeko ne watabaawo okuyiwa musaayi nakwonoona kalulu. Kye saagala kwe kuyingizaamu abanene bwe bagamba kubanga naffe tujja